Bw'ogeraageranya emisinde ennyonyi kwetambulira mu bbanga tekirema kuleka nga weewuunya olw'engeri ebintu gye bikolebwamu. Mu kyo bannasayansi bongedde okuyiiya engeri gye bayinza okulwanyisa ebbula ly'amafuta eryolekedde ensi n'okulwanyisa emiwendo egirinnye olutata. Kkampuni y'ennyonyi ya Boeing ngeri wamu ne Sky NRG eya South Africa wamu n'abalimi ba taaba mu ssaza lya Limpopo basazeewo okutandika okulima taaba ng'ono waakukolwamu amafuta g'ennyonyi. We're growing out here which are a hybrid tobacco plant that's nicotine free and ultimately turn it into biofuels for South African Airways to use in their flights. The other one is the oil. The oil is then refined, processed into an on-spec sustainable jet fuel. Okusinziira ku bakugu ba kkampuni ya Boeing ne Sky NRG, okukola amafuta g'ennyonyi nga gaggyibwa mu birime kyakuyamba okukendeeza ensimbi ezibadde zisaasaanyizibwa ku mafuta amasime. Plant, and so these little pieces of leaf tissue will then, when placed on certain plant hormones, will actually form a tiny little plant, and that tiny little plant will then contain those algal genes and then hopefully make the same kind of oils that algae do. Amafuta agakola mu taaba gayitibwa sosaries ng'ennyonyi eyeetikka abasaabaze abawera ebisatu yeegezeseddwa okuva mu Johannesburg okudda e Cape Town nga Julayi 15, 2016. Kkampuni ya South Africa ya Airways yakwataganye dda n'abalimi ba taaba okulaba ng'enteekateeka eno etambula bukwakku. It was grown here, was planted by farmers that you have met here in South Africa. They harvested, the oil was extracted, the oil was sent to a refinery, converted into suitable fuel for aviation, blended with normal Jet A, at this time it's still a blend, and then was placed on the airplanes to demonstrate that it's doable. Bannasayansi abakugu mu by'amafuta okuva mu kkampuni ya Boeing, Sky NRG ne kkampuni y'ennyonyi ya South Africa omulimu bagukutte kannabwala. Our strategy, we will do that directly by simply moving the carbon directly into oils through using processes that already occur in certain algae and cyanobacteria. Wano mu Africa, South Africa yesoose okuba n'ennyonyi ekozesa amafuta gano ng'era yagezeseddwa wiiki emu emabega. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.